The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital ku Florida Bikobirege mannya gange okubanga ngenda kubanga ntambula nammwe okuva essaawa zino paka ssaawa 4. Omugenyi wange wa every Monday is General Bijirwa Moses onono nga ye SG ow'ekibiina ekya Common Man's Party. Agenda kubanga atwegattako tugenda kubanga twogera ensonga nnyingi nnyo okuva we yava wano last Monday ate paka olunaku lwaleero. Nsuubira nti mwasuze bulungi era njagala okubajjukiza nti we are live on Facebook and YouTube. Ojja tusanga ku TikTok TV oba The Alternative Digital ku Facebook ate ku YouTube ojja kubanga otusanga ku The Alternative Digital. Nkusaba nnyo okozese comment section oteekemu ekibuuzo kyo oba endowooza yo tujja kubanga tugisoma nga show yaffe weegenda mu maaso. Ensonga nnyingi nnyo ezibadde zigenda mu maaso the whole week okutuuka olunaku lwaliro era tugenda kubanga ate tuzoogerako n'omugenyi wange nga neegaseeko. Mulimu ekyokubanga ate abakulembeze okuva ku ludda olwa opposition obanga oludda oluvuganya munnange batindiza engendo ne bagenda ate mu State House okusisinkana President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bano n'ensonga ez'abatutteyo bagamba nti bagenze kulaba butya bwe bateekawo okubanga tufuna emirembe mu ggwanga Uganda nti they actually aiming at peace after elections era nga bano bagamba nti waliwo obutakwatagana bungi nnyo and they also think that the country isn't safe given the things that are happening okuva we twabeera n'akalulu era nga bano abantu ababadde munnange batambudde nga bagamba nti ensonga ez'abatutteyo tezaabadde zaabwe nga individuals wabula ensonga za national importance zikwata ku ggwe nange naffe abataagenze batukiikiridde mu meeting eyo yabadde mu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni batutegeezezza nti olw'okuba nti ffe twalabyeko batono ddala naye babadde bangi wabula nga bw'omanyi opposition nti wano ffe Uganda tusuubira nti bw'obeera ku ludda oluvuganya ate ne tukusuubira kulaba ng'ate omiitinze oba oyogerezeganya ate n'abo b'ovuganya naye bo batutegeezezza nti babadde n'abantu bangi nnyo okuva ku ludda oluvuganya wabula ekyenjawulo mukko nti abasinga mu bo baba kuba akalulu. So should we say nti banoonya safe landing they know tebakyayina mulimo nabo banoonya we baliira or something else yadde okusinziira ku yabakulembedde omukulu Honorable Nsibambi agamba nti ensonga ez'abatutte tezabadde individual but we also know there have been precedents that have been set nti abantu abagenze mu State House era babeera ng'ensonga zaabwe ziri personal other than national okujjako this time round nga zijja kubanga zakyuseemuko. So omugenyi wange anaaba aneegaseeko tujja kubanga ate ensonga eyo tuginyumyamuko tutunuulire the likely outcomes or the impact whether Uganda is ready for a broad-based government or it is something that we are chasing and we all know it might be a dream that we may not catch. So tujja kubanga tubyogeramuko ate wiiki ewedde era twalabanga omukulu Kasiba Ntengono y'omu ku abo abavuganya ku bwa president mu kalulu ketufulumye ono yavaayo n'awakanya oba n'acontestinga results ezalangirirwa era ng'agamba nti omukulembeze w'eggwanga si yagwana okubanga yalangirirwa era si yagwana okubeera nga ye mukulembeze. Ono yateekayo petition ye era nga alaga nti takkiriziganya n'ebyava mu kulonda. Unfortunately though last week twali surprised nga tulaba nti ate the same person atesemu withdraw of the petition ng'agamba ng'asaitinga ensonga nnyingi nnyo okwali okugamba nti talina kasente kasasula ba lawyers era ng'ono yasaba kooti esobole okubanga ate ejjayo petition eno olw'ensonga ze yamenyaamenya mu kiwandiiko kye yawa eri kooti. Ekyo nno kirwaizinga questions nnyingi nnyo eri abantu abo abagoberera ebyobufuzi mu
ggwanga Uganda kwoteeka n'abatuuze oba bannayuganda bennyini nnyini. It is also a precedent that has been set that isn't good. Okuva mu previous elections eza 2021 omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ono nga yakulira ekibiina kya NUP yateekayo petition ye after some time naye n'agi withdrawinga n'agamba nti ye alaba nga judicial system teyinza kumuwa bwenkanya wabula ye n'atutegeeza nti ensonga ze azitutte mu kooti y'abantu. Ekyenjawulo tetwalaba what the court of the people did tetumanyi kye baasalawo, but he withdrew his petition also era ng'agamba nti ye yasitinga irregularities and unfairness ate mu judicial system n'asalawo okuba nga ajjayo omusango gwe n'agukwasa bannayuganda oba n'aguteeka mu kooti y'abantu. Whatever had transpired after that we all don't know. Till now twayingira ate akalulu ak'omulundi ogwa 2026. Ate omukulu Kasiba ati naye yavuddeyo na withdrawing a petition ye. Those are really bad precedents okubanga zisetingibwa for future presidential candidates that would actually want to petition. Ate munange baba setingidde precedent ezitali nnungi. Ensonga eyo nayo tujja kubanga ate tujyogerako tulabe ate impact ki gy'ereeta mu politics naddala oweno kuludda oluvuganya oba tugambe nti he has gone to re-strategize yalabanga ate kooti tejja kubanga emuwa bwenkanya bwe yali anoonya. So ez'ensonga tujja kubanga ate tuzoogerako era nga tujja tambulako twogereko ne ku nsonga ez'ekibiina kya PFF. Bano nno nga bo bategeezeza nti yaddenga bayina ababaka abasobola okubatwala mu iPod era nga bano babasobozesa bulungi nnyo okubanga babenefitinga ku ssente eziweebwa ebibiina ebyobufuzi nga biina ababaka mu Parliament. Bano bavuddeyo ne batutegeeza nti tebagenda kubanga ate bakwata essente ezo eza iPod era nga batutegeeza bulungi nnyo nti essente zino teziweebwayo mu bwenkanya oba mu mateeka era nga bano bategeezeza nti bo ng'ekibiina yadde nga balina ababaka mu Parliament tebagenda kubanga ate bajjayo essente zino. Kino nno kireeta ebibuuzo bingi nnyo eri abo abawagizi ab'ekibiina n'abantu abalala abagoberera ate politics wa opposition olw'ensonga nti we all know PFF is a young party ate era mu kyokubeera nti it is a young party abakulu betwali tusuubira nti bandiwangula akalulu abasinga bona babajjayo. That actually brings a gap mu finances nti abaalisobodde okubanga bawanirira ekibiina nga bakozesa financial resources okubanga bakulembeze ate munaye tebasobola kubanga balondebwa era nga tumanyi bulungi nnyo nti abakulu okugeza nga Ssemujju Nganda yakubibwa akalulu, omukulu Lord Mayor Elias Lukwago yakubibwa akalulu, Bayiga Lulume ono nno nga yasala okuva mu kibiina kya DP nadda mu PFF ate naye akalulu munnange bakamukuba. Omukulu Honorable Mwijukye naye teyadda mu Parliament. Kino nno kiragira ddala nti ekibiina kito ate bakinyigiriza nnyo ate ekibiina nga kyo bwe kivaayo kugamba nti tebagenda kubanga bafuna essente zino nga bajjayo essente za iPod. Now one wonders, is the party going to sit and wait for 2031 elections kubanga we all know nti finances zijja kubanga bazikutemuko, but maybe they have other plans, so we wait and see what the party unveils. Unfortunately though it isn't doing as well era nga bw'otunuulira bwe bakoze mu kalulu kano we all know nti tebasobola na kubanga basupport ababaka baabwe era nga most of the people say that ensonga lwaki ababaka abeesimba ku kadi ya PFF abamu babakuba akalulu, it is because the party wasn't able to support members baabwe mu nsonga za finances era nga abantu abasinga bagamba nti nabazze ku councillor level babadde nga munaye tebalina support ya kibiina kubanga ekibiina tekibadde na ssente bulungi era nga ffenna wano tubadde nga
tubasanyukirako olw'ensonga nti they were able to get a member of parliament ekyo kibatwala direct mu iPod era kibasobozesa okubanga bafuna akasente okuva mu iPod wabula unfortunately though bagambye nti tebagenda kubanga ate bajjayo essente. Away from them we have the anti-party bano nga nabo bafunayo omubaka omu. It is also a young party bajja mu kalulu ka 2021 era nga bano 2021 tebafunayo omubaka yenna. This time round it was fortunate for them bafunayo omubaka wa parliament. They haven't come out to disclose whether they will go in for the iPod money or they will also say ati twataaga sente za iPod. But as we know nti ANT is building structures, we actually believe that they need the money. So if they need the money, we actually know that you will have to get the money from the iPod and build the structures that how you have been saying nti zemoli mokozimba, because we saw mokalulu ketuvuddemu nga bali mu fundraising from basic people, you know, Ugandans mobotale awaddeyo olukumi awaddeyo ebitaano. As a political party kiraga nti balina financial constraints ezaabawa results zitwafuna era okubanga bakomerawo mu kifo ekyokuna. So ffe tusuubira nti sente zino singa zibazize singa mba muvuddeyo ne mugamba nti mugenda kubanga mujjayo sente za iPod of which we believe zisobola okubanga ate zibayambako tizijja kusobozesa ate ekibiina okubuildinga structure zaakyo weewaawo n'okubanga ate mweyongera okugenda mu bantu abantu okubamanya n'okutegeera your mandate what you want to do for the country because abantu abasinga ebibiina tebabitegeera bulungi nnyo naddala mu kaseera kano nti opposition is really weakened. Tusuubira nti it is going to use this time between 2026 and 2030 okubanga mu building structures from the grassroots abantu babategeere they understand what you stand for and lwaki mwetaaga obuyinza. That is if the government doesn't change to up to 2031 bamukama azize ebibye it will also be paramount that the people have understood what you want to do for the country, so it will be very, very easy for them to give you ate obuwagizi bwemubamwetaaga. But if you come out to say that you do not need the iPod money, it will be unfortunate because that also communicates that you will not be able to do the activities of the party olw'ensonga nti you will cite financial constraints of which you have been citing since 2021 lwe mwajja ate mu bintu bino bino mwafuuka ekibiina. As for PFF ate bo bavuddeyo ne batutegeeza nti sente za iPod tebazeetaaga ate nga tufe tumanyi bulungi nnyo nti as a party they will need the money to do the activities of the party. How they are going to fundraise to get this money we do not know. We are waiting to see what the party has to say or what the party does to okulaba nga ate basustaininga emirimu gy'ekibiina nga tekivudde mu bantu, because now we know that the party has to calm down and regroup and re-strategize and do all that olw'ensonga nti the agenda that they fronted tebagifuna, so we hope nti bajja kubanga ate bakyali ku the same agenda. So njagala okubanga mbategeeza nti omugenyi wange ayingiddewo mu studios tugenda kubanga tutandika show yaffe mu Butongole era ng'egenda kubanga etambulira ku issues essatu z'emenye wabula tujja kwongerako n'ensonga endala. When I had him last Monday tetwayogera ku nsonga ey'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okubanga ate ali mu nkomyo n'emisango egimwetolooleddeko era nabutya ye bw'alaba ensonga ze abasinga bagamba these are politically constructed cases ngera bagamba nti teziholdinga nnyo ate makulu wabula njagala okubategeeza nti omukulu Dr. Kizza Besigye yakwatibwa and it is now a year and a few months ng'akyali mu nkomyo yadde nga ensonga ezamukwasa. We all knew that they were politically constructed cases era njagala kubategeeza nti as they were he is still in prison ngera ate akyagenda maaso n'emisango egyo ate nga ekyenjawulo oba ekyennyamiza nti emisango gye gimu gye giteereddwa ate ku omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Ekyo nno kiraga nti naye ensonga ze y'okuba nti asobola okufuna bail atandike
okubanga awoza nga ava bweru zandibanga zali kalubamuko naye tusuubira nti bijja kutambula bulungi olw'ensonga nti omusango guli mu kkooti tubeera nga waliwo ebitukugirwa waliwo bye tutoogera tubeera tumentioningako ebitonotono byo ebirala tuba tubirekera kooti n'okulaba ate butya kooti bwegenda mu maaso. I am very humbled okubanga oneyunzeeko omukulu SG nsuubira nti wiiki yo yatambudde bulungi era nga mmanyi nti abantu b'e Kamuli osanga bategedde nti bakola ensobi mu kulonda oba balonda bulungi. Nsanyuse okubeera nga ntuddeko mu studios again. Thank you for making it to the Mighty Drive. Ensula y'Omukama wange. Ensula yo teyina tabbu nga bulijjo Katonda akyatubeereddemu era erinnya lye tuligulumiriza. Amina. Yes, njala okwebaza management ya The Alternative nti mwebale nnyo okutambuza ekintu paka lwe tukomyewo. Munsonyiwe nsuddemu obudakiika nga bw'omanyi nkomawo obukomi mu sisitimu amagalangatana mangi wasiwasi wa back to school. Yeah, kitegeera. Nange kenyini ndi student nange nazeeyo. Wazeeyo? Okimye masters? Nkimye mateeka. Ogezeeyo okukola llo? Nkimye mateeka. Ebintu by'okusoma obikwasiza maanyi? Nasaba Mungu ambeereremu. Weewaawo. Omanyi waliwo ono proprietor wa The Alternative musajja wange bamuyita Norman. Norman oyo nina ebintu byemwegombako. Muwandiisi mulungi. Twabeeranga naye eddanga muvuuka muto nga naffe tuli bato. Naye ng'olaba ayina byakaza waliwo intellectual property nga agiyina. Kakati tulina okutereeza ebintu ebyo ffenna tubenga twogerera tumutendera gwe gumu. So wazeeyo kukima mateeka? Nazeeyo kukima mateeka. Myaka gyena? Gijja kuggwako. Kubanga gisobola okuggwako nga talina nekyokoze. Kituufu. Bw'oba tewageze ku ssomero gitambula ng'era tolina kyogikozeemu. Era nga tolina kyogikozeemu okubye lwa byabufuzi owulidde. Ova mu kibuga ssaawa 4 ez'ekiro olinda traffic jam aggweeyo naye ate nga waliwo yo time agiyingiramu. Walisobodde okuba nga otuula mu university n'osoma nga jamu bwakendeera. Omuntu n'aba nga asomyemu ate omulala ng'alinze jamu aggweeyo. Bamaliriza bonna bagenze waka ku ssaawa 5 naye ng'onaafunyemu ng'oli ayonoonya obudde. Ono afuuse puliida oli akyali ku levels ezimu. Wabaddeko e Kamuli oba abantu b'e Kamuli wabasuuliridde? E Kamuli naliyo last week nga tumaliriza akalulu ka local government. Era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti Common Man's Party yasobodde okuwangula bakansala. We congratulate you. Tulinayo bakansala 3 mu Kamuli municipality. Nga kuliko n'ababalika obulemu n'abakyala 2. Mwakoledde ddala bulungi. Twakoze okusinza mu mbeera yabadde e Kamuli ne mu kalulu konna okutwaliza awamu. N'obukulu bw'ekibiina kyaffe n'obutono bwa ssente zetwabadde nazo ekyamazima mwewuunyisizza ensi nti musobodde okubanga mujjayo n'ebifo ebyenjawulo ate nga ababbiddwa botobala. Waliwo bakansala baffe abalemeddwa okufuna obuwanguzi nga basinze obulu 8, 5, 12 obwo. Abo babadde bangi nnyo. So twayitidde ku Lugwanyi Katini nnyo okuwangula division ya Northern Division mu Kamuli municipality. Twadde ne candidate nga mulungi naye yayitidde ku Lugwanyi ONRM. So navayo last week sinaba kuddayo gye bali. Of course omanyi omuntu waba tamanyi abeera musanyufu nnyo. Kuba takola ki? Kuba tamanyi. Yes. Kati omuntu asinga okuzibuwalira obulamu mu nsi muno yalina kyamanyi. Kubanga aba ayagala aba amanyi ekyalikoleddwa ekituufu. N'alaba nga tekikolebwa. N'awulira ennaku. Exactly. Naye ng'abalala bonna basanyufu. Basanyufu. Because tebamanyi. Kati waliyo Kamuli waliyo opponent yatwala omusango mu kooti ng'ayagala recount.
opponent yo bamuyita Kayanga Baroda incumbent yali incumbent ng'agamba ebaba bamuwangula kaddemu kabalibwe bamuwangule mu butuufu nga takkiriziganya na byalangirirwa kubanga ebyalangirirwa byali bisoma bitya ebyalangirirwa ekisooka mwalimu polling station enfu ghost polling station ezitaaliwo nga 3-4 baziteekawo obuteesi n'obululu ne babutiikinga ne ddala fomu ne zivaayo naye nga ffe ku parking list emanyiddwa nga teziriiko eyo ensonga nga tugikola ki tugizuula tubikudde ekyokubiri nga yagamba tekisoboka ye incumbent kufuna bululu 2-3 ku polling station ate nga nange bwe batyo bankola nga ye takkirizigana kugamba nti yafunye obululu 2 okusinza ku maanyi ge yali nago ng'agamba nfuna nti obululu 8 ku polling station waliwo ekikyamu waliwo ekikyamu tuddemu tububale ate nga nange kye bankola we nafunanga ekinaana nga bampawo 8 ku dyara fomu nejjukira mu bokisi busigalamu bunga ekituufu mu bokisi busigalamu we nafunanga 2 nga bampaawo 2 efuuka 02 instead of 20 okitegedde kakati ng'agamba tuddemu tubikule bokisi munaffe aba yatuwangula mwalaali tuddemu ffenna tukkiriziganye tumanye nti kituufu yatuwangula mwalaali era agende mu palamenti waliwo agenda kuddamu kumwogerako ali ekisanja kyekiki ekiramba Magistrate Court ye Kamuli ne grantinga recount eba yakagrantinga bweti eyo order ne bagitwala ogisavinga district returning officer n'agaana ogirecevinga yanga wansonga ki n'agamba sijui bamutuuseeko leeti bamutuukako 11 n'eddakiika nga 5 nga bumanyi time ya court n'agamba buno obudde tebuli official nze sijja birecevinga mbiganye kyokka ali ku office kyokka mu office mwali akimanyi akyali mu electoral process n'okuvaamu n'okusula waasula awo wenyini n'agaana receiving order ne lubeera lutalo kati olutalo luba lugenda mu maaso ne wabaawo ttiimu endala eya Tuesday eyali atuwangudde ng'eddusa ejjinja waikoota olwo amasimu gavuze political interference ebiyingiddemu kakati bwedduka ejjinja ng'efuna ebbaluwa mu high court y'ejjinja nga high court y'ejjinja eyita fayiro yonna n'engeri ng'eyita fayiro ehandolingibwe ku high court kyokka ng'ensonga ya recount ya magistrate court era ng'emaze n'okutoowa order erina kuvaawo na order eya court endala and that is a high court baleeta buleesi baluwa ng'ewerekeddwako amasimu ag'ebyobufuzi nakati tebabalanga kalulu kati ebyobufuzi bisudde ekitongole ekiramuzi era ekitongole ekiramuzi kigenda kubeera kya beetu okukola byekyagala okunyigiriza abantu omwavu tawangulayo omusango because ba politician basetinze pace eyo nti they can influence any outcome okuva muki mu court kati kiba kitegeeza nti omulamuzi bw'ananyigiriza omuntu wa wansi talina wagenda kuddukira kubanga gyayaligenze tasuubira kufunayo bwenkanya teri kooti egenda kukola byeyagala era bannabyabufuzi be basudde kooti ekitongole ekiramuzi kiri wansi tebakulimba kubanga wabaddewo fighting forces 2 Rebecca Etwala Kadaga Anita Among kati ng'essimu ziva mu ezo kampu 2 eno ne influencing kino eno ne influencing kiri buli omu alaga eri amateeka ne gabeera affected because of rotten politics in the region okitegeera kakati eyo ensonga bwetyo bweri ku Kamuli ebyobufuzi byayononedde ddala other institutions ezina okutambuza ki eggwanga naye gye tugenda okumalira bwe tunaaba tuze mu bululu obw'enjawulo tulina kufaafaaganira mu field oba kufa
kufana kuwona oba kufa oba kukola ki tosuubira nti nagenda mu kooti nefunayo obwenkanya wabaddewo irregularities zino bweziti ne bweziti kanzi gathering nzitwale mu kooti ebyo byaweddewo kati jambi yagenda kabiranga mu field kiboke kabire mu field okutingana mu field towerabira nti nazika bagizi bange basatu gwe tosuubirayo kuba nti system ekyo eterera wabula gwe olaba nti it is going to become worse okujjako General Museveni kyemanyi ba agents be program zino baziraba okujjako owekitiibwa General Museveni president wa Uganda ng'avudde mu tulo nja tuyita otulo twalimu of which ekitali kituufu nti ali mu tulo anti kakati institutions ezikola gavumenti bwe ziba nga zifudde ziweddewo gwali ku heremu waggulu oba weebase oba tolaba abiri ngena mu kati kiba kitegeeza waba avudde mu tulo olwaleero n'agamba nti judiciary eyimiridde njirabye last week ebadde bize yadressinga this matter sigi judges conference bafumula oluzungu olungi naye nga amagandula ge bambadde gabwerere ekitongole kivundu ekirungi kyekubo lyokutte tujja kutereeza tujja kulaba nange nkugambe wabadde ofumula oluzungu tujja kutereeza kwegamba amagandula ge bayambadde gabwerere ekitongole kifu ani asobola okukitereeza era again politics and the chief politician of this country is the president yayina okuinitiatinga program esobola okutereeza ekitongole ekyo omusango gusalibwe ku merit okay so si ku political phone call bwe tunatuuka ku eyo level nga buli muntu yeetaaga okubeera n'omunene mu gavumenti abeereko kyafuna mu ggwanga then kiba kitegeeza nti General Museveni bw'anaava wano kuba kati yakwatiriddeyo embeera naye bw'anaava wano agenda tulekera kiggwo ate asobole kufuna munene ajja kukozesa violence kiggwo kyennyini Uganda egenda kubwa ennume y'ekiggwo ekinene kyotalabanga nako ajja tuleka mu fuuti nga 10 wansi oyogedde ku kiggwo nno kitutwalira ddala mu topical discussion yaffe ey'olunaku lwaleero ey'okuba eya delegation eyagenda mu State House nsuubira abakulu abalaba bakulemberwamu omukulu Nsibambi era nga bategeezezza ebimu ku bitonotono bye bayogerako ne president nga bagamba nti ensonga eyabatwala is peace kulaba butya bwe bayinza okukuuma emirembe n'okulaba nga batereeza eggwanga amidst akavuyo kano akaliwo it is past elections we all need the country okuba nga tegudde so ne bagamba nti batandiseeko kulaba nga bateekawo dialogue enjogerezeganya ne gavumenti banono nga bava ku ludda oluvuganya gwe kiki kyolaba mu move eno yateekingibwa abakulu bano ekisookera ddala owekitiibwa Nsibambi yanyiiga nnyo abalonzi bamunyiiza nnyo ensonga esookera ddala kituufu kusinziira ku bye yakoze yanyiiga nnyo mu kunyiiga ennyo n'ayitawo so yagamba nti ye ensonga ze ziri personal ze zamututa okulaba omukulembeze ayagala zifuula national issues abalonzi baba butamukuba kalulu ebyo tebyali baddewo tetwalirabye kulaba nga wabeerawo enjogerezeganya tebyali baddewo yali badde asigala ng'akukuta naye n'atavaayo publicly mweyo embeera ey'okugenda mu mpolampola ne mubaako bye mwogera n'otambula n'ovaayo era nga bw'abadde agamba nti adde amumiitinga kati abalonzi b'empigi bayitawo batyawo constituency ye Gomba wa njagijjukira Mawokota oba Mawokota yamambuka oba yamaserengeta kyonna kyekiri banyiziza nnyo bwana Kanso Nsibambi ku investment gy'abataddemu ku budde bw'abawadde ne time gye bamuwadde alaba nga ntono kusinziira ku by'abateese kubanga ebibalo ebya palamenti eno okweyongerayo
erina transactions nyingi nnyo zegenda okukola ez'amaanyi ate nga yabadde azifiitingamu kubanga is a legal brain senior mu ngeri ez'enjawulo abadde also for some good time era mweyo embeera akola ki abadde agenda kubeera wansonga mu nsonga ez'enjawulo. Kakati abalonzi bamusuubiza omukisa ogwo. Jjukira amafuta agamakiwalinga ebyamafuta abitegeera bulungi kubanga lodoni amateeka aba agategeera bulungi nnyo yabadde agasomesa wali ku university. Ajjukira debate ya transition nayo egenda ku level eddako ebyo byonna abadde agala kubyetabamu kati be bamusuubya obutaala obwo n'okubeera mu history oyo ow'ebyenfuna n'ebyobufuzi n'anyiiga nnyo sofa abantu bali babiri ye Mwami Lutamaguzi ye Lutamaguzi naye yanyiiga be bakyasinze okunyiiga mu mbeera naye kanso yayiseewo okusinga ku Lutamaguzi kakati ye n'asalawo n'agamba sina kyenziza abalonzi baneeganye tebalinaako buvunaanyizibwa nange sibalinaako buvunaanyizibwa kanzanye nga bwenkola ki nga bwenjagala n'akasanguza n'agenda ewomukulembeze yategeezezza mbu it is not for deals, it is not personal, it is national importance. No, kivudde mu after defeat, that is the fact. So ekyo tiimu gye yagenze nayo yonna teyavudde mu kalulu. Owekitiibwa Sebagala Latif, owekitiibwa Kabuusu Moses Centenary, owekitiibwa Centenary, owekitiibwa Faruku Ntege ye yali wano Makindye West ne bakamukuba bulungi nnyo n'abalala be batugambye mwanyinaze Farida Nabatanzi waliwo awo wa NUP naye yabaddeko bagambye aba NUP bebalamye kamera baganye okuyimirira mu kamera mukwano gwange Kawoya Mubaraka oyo teyesimbawo nnyo oyo teyesimbawo naye wa mu kibuga wano bebananyini zooni yawo eya Mubaraka waneeno ku Mubaraka wetumanyi taata we gwe bagulika mu zooni eyo mugundiivu. So delegation yabadde nungi ku level yaabwe naye tejjayo kifaanyi kya ggwanga tejjayo kifaanyi kya ludda luvuganya nti kati tuinitiatinze program egenda okugobererwa mu ngeri y'okufuna win-win situation mu politics wa Uganda. Ekyo kifaanyi tebakijjayo era obusobozi bwakyo obw'okukijjayo tebuliiwo. So kyogamba nti delegation eyagenze teyina busobozi butandika bu-initiatinga dialogue? Teyina kubanga teweebwa kitiibwa. Ebyobufuzi byano bimanyi byakuyisaamu ggaali baba batyobodde dda akazinda lwe bakatadde mu bannaffe aba NUP omuliro baguwanze. Ssenyonyi namulabye nga aseka ajeregerera. Neffe tugamba abalabi baligambye nti eno nno yandibadde nga step towards having a national dialogue. Nze kinumamu kiri kimu nti senior political leaders bembadde ndowooza nti bamanyi naye tebamanyi. Be baliwa bw'obadde olowooza nti bamanyi nga tebamanyi? Honorable Nsibambi nze mbadde bulijjo ndowooza nti ebyobufuzi bya General Kaguta Museveni abimanyi. Kyansurprise nnyo okulabika nga y'omu ku batamanyi General Museveni wadde eddakiika n'egi. Kiki ekikuleetera okulowooza nti tamumanyi? Anti oyinza okutwala ewa General Museveni debate za dialogue. Dialogue ngeki ayina ababaka 380 ayina 95% local government kyokabadda abantu baba bagenda ku masomero kusoma biki nze sitegera naye ndowooza emmere eno gye tulya yerimu obuzibu buli muntu alya mmere ya njawulo ng'ovudde mu kukozesa ayina amagye gali intact tegalimu bukuubagano
naye baali baddemu tebusobola kuvaayo. Okitegedde? Kati any politician, any president world over waba ayina parliament, kati parliament aba aginako 90%. Yes. Okay? Ate yaluna agirina nnyo ate because n'okusinga before. Exactly. Okitegedde? Agirina 90%. Ayina local government 95%. Okiwulidde? Kati omutwala mu dialogue ki? Mugenda ku dialoginga ku ki? So according to you, tewaliwo possibility ya kufuna dialogue eva ku ngeri nga waliwo nga muyina bargaining power. You dialogue ng'oyina bargaining power. No, it is also possible okugamba nti mukama waffe tukkiriza otusinga, we now agree. Anti gwoze ozenaki? Mupolitics teboogera na munafu. Era bw'ojja ng'oli munafu bakugabula bugabuzi kyayi ne transport refund embozi yo neekomaawo. What have you brought on table? Do you have Buganda? Nsibambi Buganda agiina tagiina. Opposition e China Buganda. But now they are talking as opposition, not as a person. Anti ekibiina mwava bwana nsiba. Nze nkuwa my analysis. Ekibiina mwava tekiina bargaining power. Ekya FDC kyagwa. Bafunye ababaka bamukaaga. Kyagwa. N'abo ababaka omukaaga tebavudde wano mu Central Region. Okitegedde? Kati ate ng'entandikwa y'okuteesa yonna ku nsibambi otandika kuteeseza woovwa. Okitegedde? Kiringa bwe n'agenda mu kuteesa. Delegation gye nsooka okuzimba ina kuva mu Busoga. Ngamba mukama wange. Aganze nkuleetera Busoga block. Wenti bwenzitowa. Ono. Aha. Kati beyamenye baleeta ki ku mmeeza. There must be a possibility yokubanga bayinza okukola coalition. Coalition bwana Farida na Farida Bikobere. Coalition bagikola nga noli awenyera taina kora mu parliament. Ayinza okubanga okujjako okuba waako emirimu n'abawaako emirimu okiwulidde n'akola ki n'abawayo ku mmotoka nga buno waba na ddiini naye nga neddiini munaddiini ne bwatabuka talina impact nti disukadi yali waliyo ekyanze agamba gavumenti mbi talina impact. Kati bwana Nsibambi initiative gye yakoze yalibadde nnungi mu byobufuzi eby'ekitegeevu naye mu mbeera gye tulimu mu Uganda tuli mu abnormal situation. Step gy'ateekinze teyina makulu. So what next for the opposition? You can possibility ya coalition teliwo. You can't go for a dialogue because olowooza nti gwe mugenda okudialoginga naye ali ku higher stances as compared to you. Kati mwenga aba opposition muzaako ki? Because we have a country fenna gye twandyagadde okubeera mu ngeri peaceful. Ekyamazima kiri nti tuli mu kaseera kazibu. As the opposition tetulina direction gye tukutte, tetulina ne gye tuva yennyini tetumanyiiyo. Gye muva tulabayo. Gye mulaga gye tutalaba. Kakati anti gye tuva yalibadde etuwa gye mulaga gye tulaga. Naye bw'olaba nga tukuba amatala bwetu gye tulaga tewalabika. Okitegedde? Ebyobufuzi byonna General Museveni yabikutte. Kitegeeza tetulina lessons zetuzikoze eki? Zetuyize okusinza gye tuvudde. Therefore gye tulaga tewali kiriya. The future is not bright. Kakati mweyo embeera ne tubanga nze nganze nabadde noonya ku ba senior colleague era nange nabatandiseeko. Oba oliawo nga Nsubuga bwakoze eki? Nsibambi bwatandise ku kiri ekino kyalowooza nti anaakigusa nange njagala kuwuliziganya ne ba senior colleagues mu opposition to having a conference, comrades conference. Ng'ekigendererwa kyayo ki? To review on our what decision is tukoze ki zetukola. Yes,
nokola ki n'okuforginga way forward kubanga tuli mu kaseera kazibu omanyi kye kitegeeza okubanga tolina lukwago tolina seggona tolina mpuuga tolina semuju you know they are not anywhere in the current politics mbeera ki etutuusizaawo abatureplacinze mu ezo positions balina obusobozi obutambuza olutalo babuyina ebyo byonna tulina obikubaganyako ebirowoozo tulina okubaganya ebirowoozo kufa bagenda okwesimba mu byalo lwaki tetuyambibwa I am a senior comrade in the struggle I have sacrificed myself nenga kangende expanding olutalo omulabe tumusstretching ngenze kamuli nenkola campaign nenjimalako nga sifunye kuyambibwa kw'abakoligi abali e Kampala ate Kampala wangungu bakoligi okuva mu yo political party oba mu bibiina ebirala mu bibiina byonna kubanga nze opposition yaliwo okitegedde what does it imply kitegeeza nti akalubwe kannema mba nnakomawo Kampala kitegeeza oba onsindise mu mbeera egamba nti wemba nkyayagala okuba mu byobufuzi bya Uganda okulonda okuddako nonye constituency e Kampala kyoba onsindiseemu naye ng'olaba kikola kiba tekikola kakati tulina okubaganya ebirowoozo ku nsonga ennene ezo what went wrong okitegeera kati comrades conference yeetaagisa as an emergency era ndowooza mu bbanga eritali lyawala either mu mwezi guno eteekwa okubeerawo but will they come kubanga tujjukira ng'okyali mu ERP wawandiikirako abakulu abo ne bagaana okuddamu omukulu Joseph Elton Mabirizi naye yatutegeezaako nti yali aluubirirwa okubeera ne united opposition n'awandiikira ebibiina mu opposition ne batamuddamu teri yaddamu so no nze kina obutafaanagana ekyenakola luli ku luno ideo giwo agolooza nti akusingako obunene ogenda kubeera nga oli mu ku-approachinga ba person individuals obuulira omu babiri n'omugamba nyiga alina epeesa tuyite ono no twogerezeganye tutambule kubanga abantu abafulumye palamenti bonna togenda gamba nti ebyobufuzi babifulumye no kubanga for example eyawangudde obwa Lord Mayor bw'e Kampala yamalidde mu BNRM immediately nga tanaba nakulayira yamalidde wa Pastor Kayanja yamalidde wa Balamu baali nabo mu bifaananyi kati n'abamuwadde akalube nyini batandikiddewo okukola ki ewa Pastor Kayanja tokimunenyeza ayinza okuba nga abadde pastor we even before the win pastor we tetuganye but do you mind about political image because pastor we naye ali political is a politician. Pastor Kayanja he plays with General Kaguta Museveni and is one of the top agents aba General ani Kaguta Museveni kakati mweyembeera goba tobaze ekifaananyi kya Kayanja okukigendamu oba obutakigendamu oba obulamu okubala ebyobufuzi byo kubanga oli ali ku toopu okitegedde waba anoonya General Museveni olunaku teluyinza kuziba nga tanamufuna okusinzira ku level kwakola ki kwali kakati bw'obanga oyo gwakwasiza ekibuga Kampala ng'ogyewo olukwago mwogeredde bino mwogeredde biri then there is a problem tulina okwogera ku nsonga ezo okiwulidde all members of the opposition aba parliament abawangudde ba MP elect bonna emitwe giri wansi babala gazeti tewali asituka babala gazeti babala sharing in we wandibadde gwe okiwulidde anti kakati Dr. Besigye wa 2011 bamusibira
e Karamoja omuliro nga gwakasebo in fact bamutwala e Moroto abataka be Moroto ne bagamba mujja muta musaaga e Moroto basooka kulowooza nti tumututte wala teri buzibu tekijja kuleeta nnyo chaos. Abakaramoja ne bagamba mugambye eki tujja diggula ekkomera tebamujjaayo ne bamu airliftinga paka ate Luzira namuleeta wano awaliki awatalina buzibu awatali nnyo pressure wano awatali buzibu mu Central Region. Kakati oyo yali presidential candidate era ababaka be bonna ab'enjawulo waliwo abaateekawo embeera waliwo n'abataateekawo mbeera nga baprotecting ebifo tubamwe kubanga mulimu be agenda okuva mu kkomera Dr. Besigye nga mulimu abavuga zirandi cruiser be yaleka ku bigere nga bo obulamu bukoze eki butambula bukyuse. Kakati ebyo byonna bibeeramu naye kati kye tuliko olwaleero we need an emergency opposition conference. Tubeeko bye tukkaanyaako ebyenjawulo tulabe tusobola okukola ki kyemuzaako kubanga tetubeerangako fragmented nga we tuli ku mulundi guno twasammuka ffenna oli ali eri oli ali kati kyova olaba mu bantu okuggwamu essuubi kyekivuddemu ne bansi bambi okola ki okola declaration because ebyabadde declaration nti nno nasaze eddiiro nti bajoyiniza omusajja naye mbeera ki eyinza okuba nga eteekeddwawo oba nga weeri eyinza okutuleetera ng'eggwanga okubeera nti tugenda mu discussion za broad based government because right now ogamba nti tekisoboka ola ne coalition tesobokirako ddala but mbeera ki eyinza okuba nga eteekebwawo okuleetera abakulu abalina obuyinza okukkaanya nti akati mujje tuteese oli waawa opposition Kyagulanyi nkuwadde obwa vice president ngezeza ekisooka kyolina okumanya olina okumanya politics Kyagulanyi gwe yasikira yasikira politics Dr. Besigye yali yazimbye opposition etawulizigana naki nabali abali mu buyinza yazimba opposition eri parallel opposition ey'abakalampenge okulaba obulabi wadde otudde na RDC gwoba otuliddemu olugwo ne bw'aba nga badde mukwano gwo nga ne bw'aba muganda wo nga musinkanye mulumbe gwotuliddemu oluki olukwe kati mweyo embeera opposition module eyo ekisooka eba temanyi kyegoba weba kyegoba ekimanyi eteekwa okuzimba obusobozi okukifuna kuba kiba kitegeeza bali olina okuba defeatinga olina okubateekako amaanyi olina okuba defeatinga 100% okwate ekintu kubanga ruumu y'okuteesa nabo teriiwo kati buli wobula capacity eba defeatinga kiba kitegeeza nti ye jjukira ye alina ssente alina gavumenti alina ebikola byonna kitegeeza nti agenda kumenyaamenya mpolampola paka lwakuteeka wansi obe nga tosobola nakuvaayo kati bwe buzibu bwe twafuna obwo nti tetwalemu okuzimba obusobozi obuteeka General Museveni ku kisenge. Is it now the time okubanga muzimba opposition eteri parallel ng'ebaddengawo anti olina okubala mood of the population yesoma ki population ekyalimu ekifaananyi kiri ekyobwa kalampenge nti kalampenge yenna tetukolagana naye kalampenge yabeera ku kituufu kasoleta moderate politics gwoba owalidde kati abo bansi bambi bali regarded nga abaalidde ekyemanyi babawaddeyo transport fund awo miliyoni nga 5 bagende project etambule okitegedde that is not money naye kati babalibwa nga abaakoze eki abaalidde okitegedde kati mweyo embeera
kati eyo tiimu yonna nga bwe yagenze eyo yafulumye opposition politics. Niba banga idea gye baliko etegeerekeka bakoze eki bafulumye. Kakati kiki tulina okukola oba kiki kye twandikoze? Tulina okuteekateeka oludda oluvuganya lutandike mu communicatinga ku ngeri gye tusobola okuwuliziganya n'omusajja ali mu buyinza wadde nga tewaliwo mbeera naye mwayinza kuteeseza kubanga ali mu comfort zone. In fact General Museveni olwaliro okuteesa aba akuyambye obuyambi. Ayinza okuba nga takuyambye olw'ensonga nti naye alina factors ezimukutte zaalaba nga kyandibadde wiser to dialogue with the opposition okusinga okuleka ebintu nga bwe biri. Akaddiyiridde of which tetulinaawo mpozi nga banagikyusa mulundi guno, tetulinaawo wano byabufuzi byakusikira. So he might want a dialogue egendereddwamu ng'etunuulidde transition. Kati okukadde was not a factor. It is a factor. Ku ye. Kubanga ffenna tutunuulira Uganda past President Museveni. Okukaddiwa is not a factor. Oli tekumuleetera mbeera ya kuteesa. Mu politics bateesa lwa nsonga egi ng'oli akukutta awabi. Mwe bateeseza mu byobufuzi. Muteekewo embeera emuleetera. Nze kye mbadde nkugamba. Omuntu alina ababaka 90% nga parliament agirina, 95% alina local government. Niboga nti wa myaka 10 ezo zonna structures. Abalamuzi balina ennaku zino babayita ba kada judge. Okitegedde? Private sector abasuubuzi that is tugenze mu economy babayita ba regime tycoon. Okitegedde? Era we bali ba regime tycoon bamanyiddwa bulungi. Bebazimbe bizimbe mu kibuga sente zivaawa mu politics. Kati wabagize bwatyo nga ina that capacity mwetaaga okola tuba twetaaga okuapplyinga science mungi nnyo amuteeka ku kisenge awuliziganye n'abantu abalala fe ab'oludda oluvuganya. But there is also a possibility wali oliriraanyeko omugagga olirana omugagga ng'ayagala okugula akuteekako embeera yonna ekukkirizisa. Now that kati ye embeera President Museveni mwatadde opposition, it is now your time to agree nti tukkiriza mukama waffe tuteese. Andi kakati omugagga akuteekako embeera ayagala kugula ng'ayagalawo. Nati n'omukulu ayagala okukolerawo. N'omukulu ayagala kuba yatutegeeza tayagala opposition. Kubanga kati bwe kiba nga kyekiruubirirwa kye, we go into a coalition because now when you go into a coalition opposition ceases to exist because muba mukolagana directly n'abali mu buyinza. Andi kakati nze kinakugambye opposition Dr. Besigye yazimba yeyo y'abakalampenge. Je tuli mu kugamba nti kanti temusobola kugizimbulula kakati process y'okugizimbulula n'okugizimba obupya nzibu ate na kati engeri gye twayingidde mu politics of foot soldiering kati okuinitiatinga that program nzibu immediately bakukubirawo. Twasubwa chance yali ku Dr. Besigye yennyini. After 201 akalulu wako ye yali alina okutandika okuinitiatinga that program okugimanyiza bana Uganda nti ffenna nga bannabyabufuzi tulina okubeera mu government oluseke lwaffe ffenna tulina dusimba muki mu government ebeekuta obuyinza because that is the Kenyan politics gye twegomba kati and it is where we benchmark tetwagala nakyo tukope tuleete wano nti ffenna oluseke tulukuba government. Kati ekyo Dr. Besigye kyamulema okuzimba. Bwe kimulema okuzimba n'azimba politics w'abakalampenge baffe. Teri kwogerezeganya n'ali mu buyinza. Nkugambye okulaba obulabi.
esimu yo nevuga nga ani akuba minisita balamu nga yakuba ne wabeerawo omwana agirabye goba owedde kakati mweyo embeera ikirireeti okukizimba kati kiyinza kwekola kitya kiyinza kwekola nga General Museveni avuddeko pulezidenti omulala azzeeko mu mbeera yonna gy'abagiddemu ne tukitandika with a new player oba gidde mu kalulu oba gidde mu violence mu mbeera yonna gy'abagiddemu kati yasobola okugamba ye kenyini yasobola okugamba nti no nze nga bwe ndaba this is a new government new ideas new faces new agenda okay opposition muliwa nti tutuno mbagala mujje twogere publicly nga si byakwekwekerera ne tulaba bifaananyi nti bannaye buli kibiina kiweereze executive yayo tukubaganye ebirowoozo mbalinze kwotera Africana. Kati okusinzira opposition nga bwe standings right now, does it need a new face? Twetaga muntu mupya mu opposition yabatukwata omumuli, mwetaga new strategy. What exactly opposition kye yeetaaga okwe-revamping, okwe-reviving, okuva we muli? Ekisooka tosobola kufuna weford nga totudde. Kisookera ddala kutulina kutuula wansi. Tukole analysis ku nsonga ez'enjawulo. Tugenda okuva mu eyo ruumu nga tufoginze way forward. Kubanga nze sikkaanya nze nganze nyinza okuba ebintu mbiraba bulala. Ekintu ekyakolebwa bannaffe aba NUP sikkaanya nakyo. We batutuusiza ne wano. Ekyokugamba nti tosobodde kuba raale koboko naye okubya raale bbiri ekira municipality ng'oyagala Ssemujju afulume oyingiza owuwo. Nze nganze ekyo sikitegeera makulu kitugattako ki ekyo nga opposition ekyo mba neetaaga NUP ekinnyonnyole in a meeting. Exactly. Maybe they have the defense to okube oteeka amaanyi e Kampala. Ng'ofulumya opposition. You want Elias Lukwago out. Okay? A lawyer gwomanyi nti aina cooperative advantage yenjawulo mu struggle jasobola okuyamba. You don't have lawyers because NUP teina ba lawyers. Ate tegenda kubafuna because ekifaanyi kyayo kyafuddemu. What do you mean teina ba lawyers? George Musisi, Ssenyonyi ainamu. I am talking about distinguished councils. Katandise okozesa ebigambo ebibuzabuza. No. I'm telling you. Nekulaga ati abakulu balina ba lawyers. Gwali balayo nga basaba bail. Ne juzi bagenda bamuwanga Kivumbi batula mutebe bwa mabega. I am talking about kati DP yabeera mu opposition ngeina ba lawyer abateeka emisango mu constitutional court ne bajjayo wini. Okitegedde? By the way, Segona akyali wa NUP. Ngeina ki? Tavangayo. Bamugobaganya. Makadi tebamugoba mu kibiina. Bo tebamukiririzaamu. Si waabwe bamwewakana. Naye tannavayo kwewakana kibiina ngo kakati ye asalawo kuzanyirawo obuzanyizi. Nga bonobeera nga bonogenda bonobeere waka nga mama wo taliiwo. Step mama yalimu. Okitegedde? Gwoyoza ebintu gwoleeta amazzi gwokola ki naye nga takukiririzaamu. Nogamba naye kankole. Kakantambulirewo kuba maama takola ki? Taliiwo. Era namuwulidde agamba ayagala bwa party president. Okitegedde? Naye bagenda mukubira mu kakodyo kamu kagamba nti weesimbawo independent. You're not a member. Tewagoberera amateeka g'ekibiina. You are not a member. Era ali out. Is not a member. Kuba mu mateeka gaabwe bagamba yeesimbyewo independent. Tuba tetukuwadde kaadi teweesimbawo. Bwe weesimbawo oba ofulumya ekibiina. Yes. Kakati ayogeramu bwogezi. But omanyi kitegeeza ogamba nti tokyetaaga that team. So
NUP tenazimba legal team and baloya abagundiivu okusinza ku byobufuzi nga ibiri kati tebakyasobola kwashetinga na NUP eri agile. Okay? So mweyo embeera nekibanga tusobola kujjawo bantu betuzimbidde ebbanga ate nga balina nekibasobola okuteeka ku struggle ekyenjawulo gwe kyotalina gwe kyotalina. So mweyo embeera netubanga nze saakitegeera nze nga nze nyinza okubeera omukyamu. So gwenga player mu opposition you need an explanation as to why bazanya engeri gye bazanyamu mu conference maybe they can convince me nti strategy yabwe yali nto because obwameya bwe Kampala twabuwangula mu 9 mu 8 Hajji Ssebaggala yanunula Kampala netubanga opposition wantu twatwalawo wekitegedde kakati ebbanga lyonna tulize tutambula nti opposition candidate kyaliwo oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki naye ng'olabanga akyali mu bitabo ebituufu ne bannakampala tubadde nga tumulekera that chance. Era ne Hajji Ssebaggala bwe yajja nga ali mu bitabo ebituufu yawangula yagende wajja no Museveni bannakampala ne bamujjako ne bamufulumya. So njagala okutegeeza ensonga eriemu nti tuli mu masanganzira mwenga aboludde oluvuganya tuli mu masanganzira leadership tewali. Omusajja wuuyo wawulidde nti yagenzeewa no omusajja aliira ku nsiko nti aliira ku nsiko yeekwese ati okumukwata gavumenti egamba tewali misango oyo alimba ate bwalabikirako ku bijja by'abajjajjabe oluddamu nalabikirako ewaka wala wuuyo ali ku roundabout we bwayise naye nga tuli mu struggle. ekyokubanga yeekwese kimujja mu struggle. We can't be in a serious struggle nga komanda bwatyo bwakola ate era munaafunamu nki singa bakomanda bammwe bonna bakwatibwa ne bateekebwa eruzira kitegeerekeka tekina bwe kitegeerekeka kubanga bw'oba toyina komanda ku ground. Kankubuulire the downfall of Obote 1 1971 ezimu ku pressure ezasuula gavumenti ye bebakulembeze abaali eruzira. Ben Kiwanuka ali ruzira, ba cabinet minister batano bali ruzira, Semogere yali ruzira. Okitegedde? Era Mwami Amini ensonga gy'asooka okukolako yali yakuleeta tata nambe y'abasibe political prisoners ababadde ruzira ne babatikkulira ku kitesukuwe yaabwe. Naga you are free. N'agamba mbatadde endulu nevuga abo ne bagamba tufunye Amini tukoze eki tumaze. Okitegedde? Yes ebo. Kakati mweyo embeera ekyokubeera mu kkomera si nsonga mu lutalo olw'okulwanira obuyinza kasoba ng'okyali mulamu. Ezimu ku nsonga ezireetera gavumenti okugwera be basibe abali mu kkomera kubanga ekyo kikyongera okujustifyinga nti kozi weeri. Okitegedde? So saagala ogambe nti okukwatibwa kiba kikyakiva ennyo nnyo nnyo. Nowe siki aveeyo ateekewo embeera tulabe nti oba akwatibwa oba takwatibwa. Oba bamunywe tumanye nti ali ruzira. Kati ffe abasigadde ebweru tulabe oba tusobola okutwala olutalo mu maaso oba tetusobola. Bwe banywa Dr. Kizza Besigye olutalo mwalutwalawa? Anti bamunywa takyali komanda. Singa Besigye yali out mu kalulu kano kyali making a difference oba nedda? Anti kati obuzibu bwa Dr. Besigye buli bumu. Nze bwe nalaba yayagala nnyo yanyiiga Dr. Besigye yanyiiga okumujja mu command naye being an experienced politician
obusungu bwe n'abukontrolinga okitegedde neyekumakuma teyalaga bannansi nti akoze eki nti munyiivu yasigala azanya roolo ye mu mpolampola ku level bannayuganda kuba muziza kati jjukira General Museveni n'amutwalira n'olutalo mu kibiina kye n'akiyuwa kyovula bakina ababaka bapeka 6 oba 5 oba 7 n'akiyuwa olutalo lwonna lwali lwakuba Dr. Besigye kakati bwasigala ng'azanyira ku level ye n'ayagala atambuze noona akutta akati owekitiibwa Kyagulanyi naye akutta akati nga yakugamba nti sikwagala mu space ne banno nze nzanya n'abapya okitegedde sikwagala mu space ne Lukwago Semuju baani nze nzanya ne tiimu yo yonna sikwagala gwoba onjagala nze sikwagala kati dokita n'agaana okureadinga that thing nasigala ng'ayogeranga musajja mukulu naye mukwogeranga musajja mukulu bakkiririzaamu tebamukkirizaamu kati ye bakkiririzaamu ne bakuba ttiimu ye ne bagifulumya kati nze ekibalo kye saakitegeera nakyo era bwe tugenda mu conference eyo bintu bingi ebirina okwogerwako ekibalo kye nange saakitegeera kyannema okutegeera ekyokwagala okolagana ne bali abatamwagala nga bo tebamwagala kyannema okutegeera I am telling you ayinza okuba nga yakkiriza nga gwe bwe wakkiriza mu kusooka nti NUP eyagala obumu nze bwenagizuula nti tenjagala nagiviira kubanga NUP nze teyankola nze yagikola okitegeera njiinako ettafaali teninaako ttafaali beekoze batono ddala okitegeera kakati of course erina beekoze naye bakibogwe tebasobola kukola ki kubiisana naffe kakati ezo ensonga zirina okwogerwako wetugenda mu conference era ttiimu ya PFF mba nina ogibuuza nti mwe komanda wammwe si ye Dr. Besigye ekibalo kye kiri kitya abantu bayagala okukolagana nabo bakkiriza beyawadde ne ssente ku lasiti ne gwe komanda wo ekibalo kye kiri kitya ati nange ekibalo kya komanda wange nakyo kiba kirina okwogerwako mu lukiiko olunene nti munnaffe gwe ekibalo kyo kiri ki kuba naye tulaba emundu zo okuba ludda lumu oteeba mu ggoolo ki tunnyonnyole mu meeting ennene naye buli muntu bw'asigala mu twenkyezize buli muntu bw'asigala mu territories ajja sigala ng'azanya nga bw'akola ki nga bw'alabye okitegedde tugende okumaliriza nga tewali kye tutuuseeko ku nsonga eyo yennyini njagala tugendeko ku nsonga ey'omukulu presidential candidate eya withdrawing petition ye nga agamba mbu finances zaabuzeemu esasula balooya ezifunding omusango so for that reason omukulu Kasibante n'agamba n'awandiikira kooti n'agamba ali mu kuggyayo petition kisiiga kifaananyi ki eri bannayuganda mbadde saagala kumala budde tuba tetumaze budde kubanga nsonga ya bannayuganda kubanga ebiri emabega wa petition eyo mbadde saagala bimalirako obudde ebiri emabega byebiri oyinza okuba nga obirowoozeza nga si kubirowoolezeza nze ndi muntu mukulu oyagala gamba mbu yali influenced yatumibwa okuteekayo petition mukulu mu byobufuzi bya wano tewaliwo gwesirabye tewaliwo gwesizanye naye okiwulidde mbadde nkusaba onzikirize ensonga eyo nneme gimalirako obudde ng'omuntu omukulu omuntu omukulu wabaawo byokola ki byoleka nekiyitaawo mbadde nsaba mu byoba onsaasira onsaasiriremu ekyo tukireke ekyomukulu Kasibante okumwogerako ne petition bannaffe era bwengenda mu conference nensanga tiimu ye ng'etudde mu opposition conference era nkwata bukwasi fayiro zange neeyongerayo ndowooza olaba unity gye tuyimba kwega tewaba mulamwa tali mu opposition bwogezako mulamwa tewaba
So mubogenda okuyita timu ye teriimu. Sinza agenda okuyita zina introduce the idea. Nogiwa abakulu. Naye bw'osanga nga tiimu ye etudde tewaba mulamwa. Tugende ku nsonga ey'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okubanga yakwatibwa ku misango egy'okubanga gyakolebwa mu kaseera ak'akalulu era n'ateekebwako emisango eminene ddala egivunaanibwa omukulu Dr. Kizza Besigye ate gye gyateekebwa ku Honorable Muwanga Kivumbi. Abatunuulizi b'ensonga abasinga bazze bagamba nti gino emisango giri politically constructed era nga bagamba nti ye ng'omuntu ayinza nga talina musango naye nga bamuzannya bya bifuzi. Gwe kutunuulira ensonga nga bweri ensonga oziraba otya? Ensonga ya Honorable Muwanga Kivumbi erimu areas of study nyingi. Esooka omusango yaguzza ddi. Omusango gumuvunaanibwa yaguzza 2014 si gwa leero. Omusango gumuvunaanibwa gwa byabufuzi yaguzza 2014 nga ne NUP teriiwo. Yaguzza twali kulaale yali Nankulabye. 2014. Yes. Ebigambo byafumulwa bingi nnyo nange laali nagiriko nange nabifuumuula. Nga mubifuumuulira ani? Abantu twakuba laale mu kiseera ekyo nga bakyakkiriza okukuba laale. Twakuba laale yali liddawo wennyini yali Nankulabye ku katale. Honorable Kasibante yali agiteeseteese. Mwami Muwanga Kivumbi n'agamba nti bassebo ne bannyabo abantu ba Buganda mumpulirize bulungi. Ekisooka tukooye okumala gawagira. Tukooye banansiko. Tukooye okolerera abantu. Kati ffe abaana ba Buganda. Abaana ba Nambi. Ssaabasajja Kabaka bakozeeko orientation. Tumwebaza Ssaabasajja Kabaka atuwadde platform biki n'agamba nze Muwanga Kivumbi Mpuga Mathias Nsamba Lukwago Erias Namboze Betty Kasibante Moses Segona Akali Amaggwa Semujunganda bali abantu 7 kuliko agenda okufuuka president wa Uganda. Muntegedde tukutegedde endulu nevuga nga bwomanye endulu ya laale. Ne basaakanya. Endulu nevuga oyogedde mututegedde nti ye era njagala okubategeeza nti ebigambo byesigenda kwogera wano kuba sigenda bimalayo. Ebimu ngenda byogerera ku radio ya Ssaabasajja Kabaka CBS. Era mutege okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3. Endulu kakati gwe musango gwaliko olwaleero Muwanga Kivumbi. Olw'ebyo ebigambo byayogera. Akatiimu ke yamenya kaali ke positionize mu byobufuzi bya Uganda nga balina kye bazimba. Okay? Era ng'okuzimba kulina we kutuuse. Ekisooka nga bafunye positions of leadership. Ekyesente tekikyali kizibu. Bayivu. Muwanga Kivumbi is an economist. Ku level emalayo. Ku top level. Namboze banamawulire. Ku level emalayo. Wadde yasomera mu budde n'olabanga ebintu yali akola ki? Yabitegera yabipiikinga. Kasibante musomesa bali balooya. Okitegedde? Bazimbye tiimu egumidde. Bazimbye human resource ekola amakulu kubanga politics tomujjaamu bya kiyivu. Kakati laba ate nga beekuusa ku institution gye bayita Buganda, the Kingdom of Buganda. Ngagga eyina goodwill mu bantu eri properly located geographically nti government establishment zonna
ziri mu Buganda. Bw'oba tunatuuka mu Buganda oba tuli mu Uganda. Yeah, true. Bw'oba tunakwata Buganda oba tunakwata Buyinza. Okitegedde? Kakati ne tumaliriza nga kyokabadda. Ne tumaliriza nga bafuuse threat. Eri abali mu Buyinza. Jukira 2013 twali tumaze okufuna breaking news ya Muhoozi project. Tugimanya 2013 ne General Sejjusa ng'agenze e London. Era bano ebigambo bifumuula nga General Sejjusa ali London tanadda. Nze yali omwogezi wano, omwogezi we wano. Nawe n'ofumuula era ebigambo nabifumuula bingi nnyo ne mbagamba n'obubaka obuvudde wa General. Self appointed. Enduulu walala. Okitegedde? Kakati. Kati omusango ogwo ebigambo ebyo ye jjajja yabipiikinga n'amanya nti nina project yange gyenzimba naye ne bano bazimba ne bano balina generation. Okitegedde? Ye generation tebamuzoganye. Kati baali balina okuleeta presidential candidate mu 2016 ne batya bagenda okwetunulamu nga tewali alirwedde bulungi ne bagatwongezeemu emyaka emirala egyo 5 naye tusigale mu bifo byaffe bino bwe tweyongera okwetereeza naye bwe yeyongera okaddiwa kakati awo ne bakwata ebifo. Unfortunately mu 2017 wabaawo omusambi omulala akola ki? Ayingira ebyobufuzi buli omu gw'ataabala. Ng'ate Muganda? Yes, Muganda wa generation muvubuka. In fact nga muto okusinga ku bo. Is one of the top artists nga amanyiddwa mu ggwanga lyonna. Ne mu nsi amanyiddwa. Ekibalo ne kikyuka. Ekibalo kyabwe ne kikola ki? Ne kikyuka. Kati ekibalo kyabwe mu kukyuka. Mwanga Kivumbi yasooka kuwalira n'atakkiriza kujja kwa Kyagulanyi. Era yatumalira obudde bungi nnyo mu kulwana naye. Twalwana naye. Bw'alaba ng'otalo talusobole n'awanika. Ne yeegatta ku ki? Ku ttiimu. Mu kwegatta ku ttiimu yakonvinsinga Kyagulanyi abeeko baagobawo. Mu fitina eri enkadde ya UUID. Kwe kufulumya b'amabike. Nagaba bano bagobeewo tebajja kubeera mu kintu kyaffe. Okiwulidde? Kati ono n'afulumya bwana Kyagulanyi n'afulumya b'amabike. Bw'abafulumya agenda obbafulumya ng'ate jjajja naye yatandika yeekengera dda ng'asindise abantu b'olwedde abali mu kampu eno. Ng'olwedde kampu eri infiltrated. Olwedde erimu ba players abapya abatabadde mu kisaawe. Bameruse. Bameruse just out of the blue webali. Kati Mwanga Kivumbi agenda okujja mu kampu nga jjajja yagiwamba dda. Okiwulidde? N'atambula palamenti obusente babufunye obw'omu palamenti 2021 tutambudde. Kakati tiimu ya jjajja neekuba the credible players abaali basigaddeyo mu Nuupu n'ebafulumya ne wasigala nga wali open. Kati mu kusigala nga wali open ne bagamba mu kumaliriza tiimu eno gimalawo tukole tutya to empowering ani Mwanga Kivumbi amalirize banne nemuwa obwavayisi. Nayongera okukuba baliyo bamaliriza mu ttaka naye nga enkuba gyakubamu naye bakimanyi nti ali vulnerable. Kasi amala okuvuuza tiimu ye akaddako kake. Naye wetunagenda omukwatirako ng'ali vulnerable talina ki? Nga talina basaba mulwanirira. Talina tiimu ngundiivu. Kubanga yeeri. Kati bo baali babaze nti bano bagenda kunyiiga. Baleme kumudduukirira. Bakwegamba banafuye ekigambo ekikola ki? Bakube ekiwedde bamenye mujenje ekkalu. Kubanga Mwanga Kivumbi oba kumulekera n'atambula nga bw'abadde atambula after Kyagulanyi abadde akilaiminga okutwala ekibiina ekyo as a president.
being nti ava mu Buganda, of which he has the is capacity. a senior colleague Yes. mu opposition politics, is an intellectual, is rich, okay, is mature, kuba bali mu 50 plus. Ukitegedde? Oba tolina kyomugamba. Oba tolina kyomugamba. Kati nga balina omumenyaamenya kati. So bino ffe bye tutunuulira ebibaddewo mu January. Si nsonga ekwasa honorable. Kati omanyi we tuba tulaba omupiira. Kochi agulaba bulala. Support staff bagulaba bulala. Referee agulaba bulala. Exactly. Nafa abawagizi abali mu kisaayi wali wennyini bagulaba bulala, n'agulabira ku TV, n'abali ku TV bagulaba bulala, n'agulira ku radio. Kubanga ate ku radio yabeera mu kaseera kazibu nnyo nti yatambulira ku commentator we ku radio, bwamuteeka mu suspense nga naye agenda. Kati commentator ayinza okulanga goolo naye nga tenywedde, n'agamba Arsenal ekiyenje kiyise ku mwa gw'enkoko. Gwali muguulya nolowooza nti enywedde, akuzza luvannyuma nti akubye ku muti, omutima ne gukomawo, naye ng'embeera gy'ataddewo ekulaga nti goolo ekoze eki, ebadde enywedde. Kakati nze omupiira ngulaba bulala, ndi ku level ya kooki. Buli step ngiteekinga, bwe nteekinga notice such that bwe tunadda mu dressing room nsobola okwadressinga issues ez'enjawulo. Gwe ono wakulemye, gwe togaba, gwe bugukwata toguta, kiki kwegamba kochi alaba buli kyova olaba kochi akuba substitute abantu ne bagamba atukoze eki ekyo, oyo lwaki amugyeyo kituufu, asa omupiira gwonna kumbe ye yabaze nti muzina eddakiika n'okusinziira bano ba opponent enkowa gye bakooyeemu kambateekemu akasajja kano kajja bamenyaamenya. Kakati gw'ogulaba bulala nga munnamawulire, olaba fayiro ey'ebutambala ng'ezimbiddwa ku byaliwo nga 14. Kumbe fayiro ndala nnyo. Ekyennaku kiri kimu, nsaasira families ezaafiirwa abantu abo ng'era families ezaafiirwa abantu mu keesi ya Segirinya ne Alan Sowanyana. Mu byobufuzi oba ozanya ne politician nga mukugu nnyo, collateral damages zibeera nnyingi mu kuzimba kyabaakoze eki kyabaayagala. Kati Mwanga Kivumbi wuuyo ali ku treason. Era singa of course egenda kunafuizibwa. Nsonga ki ziyinza onafuya omusango gw'omukulu oyo? Legal team kyekisookera ddala. Ayina strong legal team. Eyo legal team ekulemberwa law firm ya Lukwago ne ya Asumani Basaalirwa. Balina obusobozi obunafuya omusango ogwo. Negudda neguva mu byamateeka negudda mu politics. Of course politics. Mu byamateeka tebalinayo case aba government. Tebalinayo. So bagenda guzza ku side bagenda gunaabuula. Era bw'otunuulira magistrate yabadde agulimu wali eri n'engeri gy'abadde presiding over that court. Ng'olabira ddala he respect the bar yaba lawyers. Segona statement yabata najimalayo omulamuzi najimumalirayo. He respect the bar. Ekitali mu NUP legal team yennyini. Kubanga NUP yekolako deservice. Lwaki okuba Segona? In the first place Segona yali alina okubeera legal advisor ow'ekibiina nga yatwala legal department. Okiwulidde? Mu byobufuzi eby'omutima omubi ate nga byava wa jjajja nga yabirwana through ekitiibwa Lubongoya. Bateekawo embeera nga Segona takwata ofiisi eyo ne balonda wa Mary omugenzi. You are insinuating nti Lubongoya agent wa president?
ate nze nkugambye abantu abalemesa abantu abatuufu okubeera mu ntebe kati babakolerani ayinza okuba nga yeekolera selfish desires ayinza okuba nga takolera jjajja nga yeekolera mu politics abaatusookawo bakola research ku bintu bino ne babimala research omukadde alaga the end justifies the mean ye research omukadde gwe tukolako reference eyo statement etegeeza ki etegeeza nti ebivudde mu bibadde bikolebwa byebiraga kyetubadde tukola kyetubadde tukola ne kyetwagala ebivudde mu total confusion ya opposition byebiraga ani byebiraga ani abadde alwana n'ebigendo byabadde agala okufuna yani General Museveni oyinza okuŋŋamba nti NUP yeyongeddeko yalina 57 MPs eri below 50 erina 48 is that a plus? No, it's a minus. Yalina local government ya Central Region kati yakendeera areas zitwali tetukiriza wa NRM kubaako kyayogera nga Kampala kati einamu ababaka basatu ku mwenda einamu basatu that is a reverse gear. Nga tomaliriza njagala osooke otukubire torch what is likely to happen mu musango gwa omukulu Honorable Kivumbi tusiibule abatulabye. What is likely to happen? One, okuswala kwa NUP kukwalabikiddewo kwa happenings because the top delegation from NUP yagenze mu kooti naye nga terina atuula ku bba kujjako Muyizi ne Kakande of which tebaholdinga water mu NUP. They are not the influencers. Babeerayo as hostage lawyers. Bechi tuli baakiraba ne baga katugumire wano bano tebalina tiimu katugumire wano tutambulizeewo baatulawo ng'amanyi bajja beetaaga okiwulidde naye nga toyinza gamba nti Kakanda atuuse Muyizi atuuse therefore NUP ekoze eki eweddeyo tekisoboka kati the faces of NUP Lubongoya Ssenyonyi Katana bwe baatuuka baatuulanga bawagizi kati legal team nekola ki netuula ku bba gye mutaagala politikale gye mwakafulumya ebyobufuzi gye mwogeredde amafuukuule kwegamba n'okwebuuza kwabaddemu okuswala kungi Segona ng'abuuza Lubongoya Segona ng'abuuza Ssenyonyi kwegamba okujjako Asumani Basalirwa omukubi w'olwali omanyi Asumani musaazi nnyo teyeekwatirira nnyo kyova olaba ayina emirembe gye akuba nnyo olwali Asumani Basalirwa naye nga naye bakamufulumyawa ebugiri be bali ku benchi kati mweyo embeera okuswala kwa NUP kwalabise. That is point number 1. Point number 2, okuswala kwa Muwanga Kivumbi as an individual is totally embarrassed. Era mu mutima gwe yagambye kiki kino akuba bino ezineza gunsingidde ddala aba butayambibwa nti bano beekubye mu mutima ne bagamba nti oli comrade kubanga kyatuuse ku family level abakyala ne bagamba nti no tetusobola kuleka Muwanga Kivumbi mu kooti nga muli wano olwokuba mwanyigamu ebyobufuzi ffe ng'abakyala tetwabiriimu okitegedde n'akola ki ne bajja Muwanga Kivumbi yawulidde nga musonyiwavu nnyo okusinziira ku byatadde ku bigambo byabadde ng'ayogerera banne. Ekyo nakyo kyavuddeyo bulungi nnyo temulina kukibuusa maaso era Muwanga Kivumbi ne bwavaayo olwaleero tayinza kusigala kyekimu. It is a possibility. It is a reality.
It is a possibility omuntu asobola okwefuula. Tayinza kusigala kyekimu ku byalabye kuba kati asimbyeyo ekitooke ali mu manyo g'empologoma bw'ati yamukutte baani abalina sayansi yamugjayo babadde alwana kati ekyo nakyo kyatuwadde ekyokuyiga. It is a political lesson era ffe abateekinga notisi ez'enjawulo tuba tuwandiika. This is a lesson. Teweemalangamu ensi tekoma lwaleero nodikirali nga constituency z'abantu nti ziri empute azifugwe mulonzi nga ne bewekutteko tebalina busobozi okitegedde. Kati ekyo eyo point yavuddeyo mu musango ogwo. Point endala egenda okuvaayo mu musango ogwo tulina okumanya obwana kyemalira buswala tebuswala. Obwana kyemalira tebuswala. Obwana kyemalira tebuswala. Whether how many people ababa bafudde yo state webe yagala ozimba fayiro yaayo egizimba. Exactly. Because who killed the 10 people mu maaka gaani basirikale be babakuba. It is not even an issue to be talked about. Gaali masasi agakubibwa ne mu kooti si ensonga eriyo. Okitegedde. Kati ekyo nakyo oteekwa okukimanya ng'oli mu bintu bino nti gavumenti eswala. Gavumenti bwe bateswala tudiiringa tutya ne gavumenti etaswala. It is a lesson. Sibula abatulabye olunaku lwaleero. Basebo ne banyabo tukwatagane next week. Mwebala okutuwuliriza tubasaba mweyongera okulikinga n'okusharinga n'okuviewinga n'okukomentinga tulabe ebirowoozo byammwe ku nsonga ze tuba twogeddeko kituwe enteesa entuufu eneddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzegeyo nebadde school of thought ey'omukulu SG ow'ekibiina kya Common Man's Party. Another person was saying nti ensonga ezikwasa Kivumbi ensonga eza coffee bill ezaali mu parliament previously last year, it is also another school of thought. Ensonga nyingi nnyo tujja kubanga tuzinterrogatinga mpolampola osanga tujja kujjamu ekituufu. Mbadde balabi balungi kuba wali eriwe twatandikidde ate paka ne tugenda okubanga ate tumaliriza show yaffe ey'olunaku lwaleero. Mwebale kulaba mwebale kujja. I have just realized mwagala nnyo bijirwa ndaba numbers zeeyongedde. So thank you so much for watching. Tusinkana olunaku olw'enkya zijja kubeera essaawa 2 ez'okumakya. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.